ali kumamiriza habo products kubuuzaako ogamba otya mukobeere mwami kobeere mukyala buli omu yeetaaga okubeera n'emikisa nga talina bisiraani buli omu yeetaaga okukola emirimu gye nga buli kyakola kitambula awo nno ne ŋŋamba sijja kukkiriza baana bange kubonaabona kukaaba olw'akantu akatono ennyo bwe katyo akasobola okuvaawo Katonda nga yatuwa eddagala erisobola okujjanjaba ekintu ekikola ki ne kivaawo senga nannyini birungo nkuleetedde eddagala lino erijjako ebisiraani wadibira ewaka tokola gwokola tofuna ne bw'oba olina ddiiru gy'opanga teyitamu byonna bifa ttogge gogobagoba ku mulimu buli kizibu ekibaawo kijja kiyiikira ku ggwe gwe atalina mirembe gwe biseera abeera akaaba obeera mu nnyiike olowoozezaako okwetta olowoozezaako okwewa obutwa olowoozezaako okwetuusaako buli kikolwa kyonna kyenna ekyaki eky'obulabe naye nga gwe olowooza oli wekka toli wekka era gwe oba ogwamu eryo ttuluba nga olowooza ebintu ebyo toli wekka gwe buli kaseera nga ekintu kyo olowooleza mu positive tolowoozaako ku negative lwaki ebisiraani bikujjudde emabega ne maaso bikukulembedde biri mu maaso biri emabega biri mu mbiriizi n'embiriizi byonna bisiraani biri ku ggwe omuntu omu olina olujegero olukusibidde awantu awo wamu tebaagala oveewo oba oluusi abantu baffe tutambuliramu nakukola ekyo nagaa gundi ono saagala abeere bw'ati gundi ono saagala abeere kino naye nga tolina kyewakola kyewamukola gwe nno n'obeerawo nga teweefaako noga kantuule sikankula bwe nti ebintu ng'ebyo nedda omuntu yenna yeefaako era kyovulaba mbagamba nnyo nti abakyala oba omuntu yenna si kirungi kunaaba amazzi makalu kyekikunaabisa amazzi amakalu ng'osobola onoonya akalagala konna konna n'okateekamu n'onaaba gwe naanoonya emikisa okwoyo okubonaabona ebisiraani bikufuukidde ebisiraani jangu nkuwa eddagala ojja kulaba ebibadde ebisiraani agabadde agasiraani ng'ate lifuuseemu ssanyu bikyuka bitya oba olina kukozesa ki ddagala jangu nkwambulule oveeko agazibu ago agakola ki agakutawaanya bwebadde bagoba ku mirimu gijja kutereera abadde akola ng'afiirwa ojja kufuna akola nga sente zimuyita mu ngalo ojja kufuna tuuza ssente zo gwe buli sente ejja neegenda mu kizibu buli sente ejja ekizibu buli sente ejja kizibu eyo tetuula etambula butambuzi so mukwano tobeereyo okubonaabona na bizibu ng'ate wana eddagala weesobola okukola ki okukutereeza jangu nkwambulule oveeko agasiraani otereere ensi ekunyumire abakazi bakwagale abaami bakwagale n'oyagala omusajja n'omwagala leero ng'alina sente ze enkeera n'afuna akabenje n'amenyeka amakulu kiri ekisiraani kiraba ono yagenda okutuusa ku ssanyu nekisalawo kikole kikuba oyo ate bw'anaamenyeka amagulu agenda kukolera ki n'obeera n'omusajja olwaleero ng'alina ssente ze n'owulira enkya nti bamubbye zonna ziweddewo oba n'owulira nti emmali yo nayo neekoze ekyetukomoza lwaki kubanga ggwe oliko ekintu ekibi ekikulemesa okubeera obulungi gulwe kiraba omuntu agenda okutuusa ku lyengedde ng'awo kyekiikawo nga kiziba amakubo gwera nga tozibuka maaso 0704737114 MTN eri 07733691 ndi mulago ku 2 opposite church ya Kakande wogenda okunsaaga gwe natasobola kuntuukirira kuba bukuba essimu
genda ku WhatsApp, Airtel eri ku WhatsApp, nja kukolera delivery eddagala lino libeere nga likola ki likutuukako. Sinsonga oba oliwa nja kukolera delivery ebintu bikole ki bikutuukeko. Nenyongera okutegeeza gwe anoonya omukyala, anoonya omwami naye nga baakubula, otambudde okooye bakubbye ekimala, jangu ewasenga nannyini birungo nkufunire omubeezi ate nga mutendeke bulungi mu nsonga ez'omu kisenge nga yabuulirirwa, jangu omufune. Saagala bayaaye, sirina bakazi bakukozesaako kukozesa kukola ki kulekaawo, wabula nina omuntu oyo eyakooye okutambula ayagala kukola ki kusetolinga. So gwe naali eyo weyagala okusetolinga, noonyaako ku namba z'essimu ezo z'olabawo wansi, ojja kubanga ofuna kye weetaaga. Mubeere bulungi naye wejjeeko Ebisilaani. Mwera.